Yes. Archbishop wa Kampala amanyikiddwa nga Kizito Cyprian Lwanga nabwe kityo afudde. Cyprian Lwanga enfaye yewunyisiza bannayuganda batandise okwogera ebikankana. Yazaalibwa ddi? Lwaki enfaye etandise okuba nti oba oliawo etiisa abantu bani be basonzeemu enwe mu nfaye neki ekiyinza okuba nti kiviiriddeko obuzibu bwonna? Lwaki afudde mu kaseera kano ate nga at the same time biki bye yakankanya, biki bye yayogera, byazayogera ebikankanya bitandise okukankanya abantu empale ne batandika okusonga oba oliawo mu bantu ab'enjawulo. Yes, mpola mpola byetugenda okuba nti tubikutuusaako. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boya Maksudi Junior. Tata waffe, tata w'abangi mu Katonda, mawulire ga nnaku nnyo ga ntiisa nti musajja mukulu Archbishop w'e Kampala amanyikiddwa nga oba Ssabadiikoni w'e Kampala amanyikiddwa nga Kizito Cyprian Lwanga nabwe kityo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omusajja ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa January omwaka gwa 1953 gatagatamwa okuva 53 paka wafiiridde abalina emyaka emeka osobole okuba nti ofuna ansa. Naye nga yazaalibwa ennaku z'omwezi 19 yali January 1953. Yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti asoma eddiini era nga yagenda mu maaso n'okusomera ku yunivasite ez'enjawulo ebweru w'eggwanga. Yakomawo wano n'atandika emirimu gye gy'okuba nti aweereza. Abadde musajja muzadde nno ddala era nga abadde oba oliawo tata w'abangi. Olunaku lwajjo Cyprian Kizito Lwanga yalabiddwako mu misa eyasembyeyo ng'asettula omusalaba, naye bwakedde olunaku olwaleero ng'oba oliawo yes bagivunyisa eddoba nga Katonda amukimye. Yes, Katonda nga amaze okuba nti amuyita, ekitegeeza yafudde almost ku Good Friday. Kyanaku nnyo nti bishop ono oba yes omulabirizi ono yagenze maaso okuba nti atuvaako, naye ng'ate waliwo conspiracy theory etandise okuba nti atambula. Yes, ow'enjawulo nga boogera ku nfaye n'abamu kye basuubiriza okuba nti oba oliawo kyekyamuse. As journalist tujja kulinda postmortem report tulabe eddwaliro kyelinatugamba omukulu ono kyageze maaso n'okuba nti afa. Naye nga jjukira nti we twatandikidde nga waliwo omusajja ono anajjukira mu bintu bingi nti abadde alwanirira abaana oba oliawo abazze bakwatibwa n'abantu abazze battibwa ku nfa y'ebyobufuzi mu Uganda, era nga wafiiridde abadde ayaggulawo olutalo oba oliawo ku ddagala lye balese mu Uganda erya COVID ng'agamba nti oba tebalitegeera bulungi ddala. Naye ng'ate twalabanga abakulembeze amadiini abamu bagenda maaso n'okuba nti bakubwa akayisa. I think is one of them nga babagema COVID-19. That is it. Naye nga yavaayo n'asooka awakanya n'agamba nti byetusoma ku internet about this si bituufu, si birungi, so n'olwekyo balindemu. Ebiseera ebisinga abantu abasinga abadde bagamba nti Kizito Cyprian Lwanga abadde opposition era nga enfaye etandise okuba nti etekebamu ebyobufuzi era nga oba oliawo buli omu ayogera bibye. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti omusajja ono anajjukirwanga ku bintu bingi nti avaayo okulwanirira munnansi ne munnauganda nga talina gwatidde, ne recently yabadde avaayo nga advocatinga peace n'okuba nti ata ng'asaba gavumenti egende mu maaso n'okuba nti etaba political prisoners bonna nti egende mu maaso n'okuba nti ebata, era nga abadde n'enkizo nnyo mu kuba nti oba oliawo apushinga eddembe ly'obuntu okuba nti oba oliawo teritaganjulwa mu Uganda. Bingi
ebinajjukirwa ku Bishop ono, statement nyingi ezinajjukirwa ku Bishop ono. Recently yavaayo n'agaana n'okugenda ew'omukulu okumusabira ng'agamba nti eggwanga lya Uganda omukulembeze teyeetaaga kusabirwa nga oba eggwanga teyeetaaga kusabirwa nga tuyisibira mukulembeze kuva mu state, wabula eggwanga lyetaaga kusabira nga tuli mu church n'ebisigaddewo. Jjukira COVID-19 yagenda mu maaso n'okuleetawo embeera ey'enjawulo era ng'amachurch bagaggala. Wano nno bagenda mu maaso n'okuba nti badvocatingira abantu eddembe lyabwe ery'okusaba ery'okusinza era nga gavumenti yasobola okuba nti ekkiriza abantu okuddayo mu machachi mpolampola. Kyannaku nnyo kitalo ddala nti Bishop afudde olunaku lwaleero, afudde gye yakoze emirimu gye bulungi naye ng'asangiddwa mu nnyumba ye olunaku lwaleero ng'afudde. Ebisigadde tujja bikutuusako mpolampola. Ngenda kusaba weekomire wano ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, tujja bikutuusako Mampita Ntambi Jimso. Oli ku 88.8 CBS FM nga tuli wano e Rubaga, Kasozi Rubaga, era nga amawulire gannaku ddala aga Ssaabasumba w'ekifo kino ow'essaza ekkulu Kampala Cyprian Kizito Lwanga Bishop Wumula Mirembe kitalo ddala. Eno y'enteekateeka eri mu kitundu kino essaawa zino nga tuli ku Kasozi Rubaga. Abantu batandise okujja mpola mpola oluvannyuma lw'okuwulira amawulire agali mu mbeera bweti era nga ne tenti zitandise okuzimbibwa okuba nti abantu basobola okukuŋŋaanirawo wakati mu nnaku wetwogerera jaamu atandise okukwata abantu oluvannyuma lw'okuwulira omulanga gwa kitaffe mu Katonda Bishop Cyprian Kizito Lwanga Wumula Mirembe. Abantu bagezaako okujja okulaba nti nabo bakakasiza ddala nti kino ekyogeddwa oba ekibulekingiddwa amawulire ddala kyekituufu. Ebidde ebyo byowulira bivuga byonna byongera kukakasa kiki ekiri wano ku lutikko ekiri wano ku Kasozi Rubaga.